obudde mu kitundu kino zibadde ssaawa ng'emu n'eddakiika 3. Muganda wange ono mukoddomi wange n'ankubira n'aŋŋamba ekifo kye mwampa okulimiramu nsanzeemu omwana wa myaka 89 afudde. Era tutidde nga omanyi abazadde tukubira abafunanyizibwa n'empya kyeyamaanyi LC1 LC2 n'abatuuze bonna tugenza okusanga omwana nga waali yavunda yavaako n'oluliba. Tugenza okuba tukyali awo okusinziira ku mbeera olw'omumomi asoose okujja omukyala n'ekifaananyi ng'alaga waliyo omwana yafa, ate tugenza okulaba nga ekifaananyi kyatuuse kya mulenzi atono nga muwala. So akaseera katono ne wabaawo ate era avudde wamala. Natugamba omwana wange agenza okunnyonnyola akasaati, akapale, akasikaati ne bunnigiina nga ye omwana waabwe. Batugamba baalangako dda badde babasabaasaba ssente. Kati information gye tulinawo poliisi ezze genda kujjawo maiti osi atuuse akutte obudde n'abakulembeze bonna. Itwongera okukubiriza abazadde mwongere okukuuma abaana kubanga batugambye nti omwana bamusanga ku bbowa ne bamulimbalimba n'ekiberenge. Ate kiraga information gye tufunye nti yamulimba n'ekiberenge ng'amanyikiddwa. Omwana yali amumanyi naye ng'abaana abanne tebamumanyi. Kusinziira ku mwana statement gy'akoze naye tuteesa abazadde mwongere okukuuma abaana babeere wakati tukyesi kati bantu n'abaana neyanzanyi neyanzegesebwa. Erinnya Ssaalongo Lukwago Kawanda. Advice gyempa abazadde tugezeeko okukuuma abaana kubanga ekyamazima kyo kyombuuziza kituufu. Olunaku lumu nina we nnali baana bato myaka nga 2-3 ssaawa 4 nga maama abatumye ku dduuka era omukyala oyo nayogera naye naye ng'ate weeyo wene waffe Kawanda naye ssaawa 4 naye singa omutemu akozesa advantage ekwata omwana oyo kitegeeza naye aba alina okuttibwa. Abazadde tufube nnyo okukuuma abaana naddala ebiseera by'oluwummula ate n'abaana tutandika okubabuulirira. Abazadde tunoonyezza nnyo ssente ne tuleka okukuuma abaana baffe. So nkubiriza abazadde tukuume ki abaana wamala n'akola ki n'aŋŋamba namugamba nkyanoonya kasente ndi mukuyita ayita mu bantu kyava akubira oli yasooka omusindikira 3 kati n'amugamba oli yamusindikira 3 n'amugamba nange anti kamobile money kabeera wala engeri gye ndi mu kyalo sinnakola ki sinnatuukawo naye n'oli aŋŋambye ali mu kukola ki ali mu kunoonya kasente abantu bakola ki wanjikojja batula esimbudde tugende. amanya gange nze Serwadda Stephen chairman w'ekyalo Nkokonjeru mu Lukago Kawanda. Tufunye enkyukwe batuleetedde oba baatusulira omulambo gw'omwana mu kitundu kyaffe ekyolwaliro naye ng'omwana abadde wa ku kyalo Wamala era mu Lukago Wamala mu Nagweru division era abazadde be bazuuse. Naye nyongera okukubiriza abazadde okutumanga abaana mu budde nga bukyali ate era afeeyo okulaba nti omwana amazeeyo eddakiika 3 oba 4 oba 5 olugendo mbadde ndusuubiramu eddakiika nga 2 lwaki amazeeyo eddakiika ezo tuleme kulagajjala nnyo kubanga omwana mutumye bona omwana bamutuma batutegeeza bamutuma ssaawa 10 naye okutandika okumunoonya bamunoonya ssaawa 1 n'ekitundu naye ng'olaba nti olugendo okuva ono okutuuka oli lwa ddakiika nga 5 naye abazadde nabo tebaatwala ki obuvunaanyizibwa. N'olwekyo nkubiriza abazadde bonna mutwalenga obuvunaanyizibwa okulaba abaana bano omwana mutomye ku luzzi aluddeyo kiki ekimulwisizaayo agenze ku muzannyo oba waliwo obuzibu obuliwo. Basebo ensonga yange ey'okukubiriza abazadde basobole okuba nga bafaayo nnyo ku baana baabwe n'omwana naddala bw'abanga muto nnyo tomutuma nnyo ku luzzi wakiri mutumireko omuntu omulala omukulu. Nze Kyobulanta nga mbeera ku kyalo bakiyita Wamala Ttaba. Lwali lwa Mande ssaawa nga 10 ne tuli ekyemisana omwana yali alina mukwano gwe omu nga muto nga ye yaliko omukulu omuto nga wa myaka 7 omuto nga wa myaka 4 omukulu nga wa myaka 7. Kati bwe baamala okulya ne mbagamba Michelle mugende wali ku bbowa kuba bbowa eri kumpi n'ewaka muleete amazzi enkya tugenda kukola ki tugenda kwoza engoye weziri mpitirivu. Kati bo ennaku zino kubadde kubeerako abantu amazzi gabadde gaabula okuva mu Desemba nga kuliko abaana bangi. Kati omwana n'agenda ku bbowa okukima amazzi kwaliko abaana bangi
era omwana n'asena obudomola bw'amazzi buli 5 bubiri. Kati omuntu atamanyikiddwa omusajja bwe yasanga omwana n'amugamba tugende mugulire ekiberenge, naye okusinziira omwana ono omuto gwe yali naye kuba yayogera kiraga nti omwana ono mukulu eyamutwala yali amumanyi, kuba teyagenda nga amukutteko. Omwana omukulu yagenda atambula ne bagenda, kati omwana n'agoberera ng'oli akola ki, omututte ali mu maaso. Kati bwe baatuuka bano abaana bombi, ono omuto n'amugamba sigala wano ku kanisa ya Njovu, sigala wano, Michelle agenda akole ki, akuleetera emberenge. Kati ono omuto n'atuula, oli n'agenda n'omusajja. Kati kano ne katuula. Kati zaagenda okwo, kati twali tukyali waka. Taata we n'agira omwana yagenda okuleeta amazzi nga takomawo. Nimugamba abaana baabali kwe bali bangi kubowa. Kati ne bagenda ku bbowa esooka nga taliyo. Ne tugenda ku bbowa ey'okubiri nga takola ki, nga nawo taliiwo. Kati taata we n'agenda n'ayita kakuluke. Baali balina gye bakasubira enviiri, n'amugamba Namatovu nga siraba Nabukenya. Twamutumye amazzi naye ku bbowa takola ki, taliiwo ate nga bwe yalaze. Kati Namatovu ne bajja ne taata we, baba bajja ne basanga ng'obulimi abakoze eki, nga babula essaawa okumpi n'ewaka wennyini. Kati ne basitula obudomola ne bakola ki, ne bagenda. Bagamba tetulowooza nti omwana leka ali mu muzannyo ne munne, kuba bombi baali tebaliiwo. Kati ne tulinda omwana bwe yakoonera essaawa bwe twatandikira okubazaako. Kati oli munne ku kyaki eriraanye essomero lya Njovu n'amugamba okola ki wano, n'amugamba ninda Michelle agenze n'omusajja kukola ki, kuleeta mberenge. Kati ye n'atambula, n'amugamba tambula godde ewaka. Kati ne badda ewaka. Kati ffe ne tubeera ewaka ne tutandika okunoonya omwana, ne tubuuza okugenda okubuuza akaana nti Nabukenya nti Michelle agenze n'omusajja omugulira emberenge. Nze ne bandeka wali nga ntudde. Kati twatandika okunoonya omwana okuva ku olwo, okuva ku Mmande essaawa nga 11:30. Tetuddangamu kulaba mwana. Tuyisizza ebirango ku kyalo, tugenze ku lediyo y'oku kyalo, lediyo mata tutaddeko ekirango, tutambudde ku kyalo kwonna tusuze tunoonya okuva ku Mmande, tunoonyeza omwana nga tetumulaba. Kati tuwuliddeko nti babadde yasooka n'akuba essimu. Bwe twateeka ebirango ku CBS ne biyita nga tulanga omwana. Kati omufere oyo n'ajjako ennamba y'essimu n'akubira ssenga w'omwana. N'amugamba mmwe mwabuliddwako omwana nti ye, sooka onteereko airtime. Ne bamuteekako. Kati n'addamu n'amukubira n'amugamba mumpe ssente z'amafuta. Mumpe ssente z'amafuta. Kati nazeera ne bamuwa emitwalo 3 kuba yasaba lita 6. Kati wano okuddamu abadde akubira taata we essimu ng'amugamba ng'akyusakyusa ebitundu, yasooka mugamba ali ku Kyekabundi. N'addamu n'amukubira n'amugamba ali Ssekanyonyi. Kuba yamukubira n'amugamba jangu okime omwana naye musooke mumpe emitwalo 4.7. Bwe twamulinda eddakiika 3 okuddamu okukuba essimu n'atugamba ali kusaidiza Ebunyankole ng'oyise Kaberebere ekyalo nkyerabidde. Kati jjo lonna yazza akuba amasimu nti bamuwe emitwalo 4.7 agende ewa chairman akole ki, amukolere ebbaluwa ya LC ekakasa nti yalonze omwana. Kati ate olwayo tukedde kufuna mawulire ga nnaku nti omwana bamusudde ne Kawanda. Kuba omuntu eyatwala omwana abadde amumanyi bulungi nnyo, bulungi nnyo. Kuba omwana ogendayo gyali okumugoberera, omwana yagenda eri omuntu gw'amanyi, abadde muntu wa munda, naye lwakuba ffe tumumanyi, naye nga okusinziira omwana teyakwata mwana ku mukono nti akole ki. Omwana ye yatambula nabo ne bakola ki, ne bamugobera nga ye yakulembedde mu maaso
kati abaana ne bamuvaako emabega kuba balaba ku mwana bamulafe yatuyiseeko wano nga bagenda ne munne naye ng'omusajja takola ki kati eyo yamusanga eno mu maaso nga ku ssomero ly'enjovu gye yamusanga okumutwala kati munne n'amugamba gwe tuulaawo wano agenda akuleetera emberembe oli n'amutwala. Nsaba gavumenti ya Uganda obwenkanya eri omwana wange ayasa omwana wange asasulire gavumenti abapoliisi bannange munyambe muzuula omuntu oyo yatweyasa omwana wange nabukenya Michelle afuna obwenkanyi nabukenya aleme genda bw'atyo nabukenya Michelle afune justice nsaba poliisi munyambe gavumenti mutunyambe mama omuntu oyasa omwana wange asasulire bannange munkubye omuggo munene bannange munkubye omuggo munene munkubye omuggo munene bannange poliisi munyambe